Nkwanirizako gwe munnange akyagyekomiddeko ensi Buganda anti munnange ensi Buganda kuno kwe kwaffe Kabanda Musoke ow'ennabalanga Bukoba Kyaggwe akaala amatendo. Nze nkubuuzaako nateera olunaku olwaleero kansubire nti munnange oli bulungi. Tukyali mu katabo kaffe omulembe gwa Muteesa. Kakutta omuliro. Akatabo nno kano kawandiikibwa mukulu Ernest Kibuuka era ng'olunaku olwaleero tutuuse ku mutwe ogugamba nti Kabaka yeerondera baregenti. Munnange ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi gwa Ntenvu 1953 Ssaabasajja Kabaka Muteesa yaweereza Akatikkiro essimu eyasala Obuganda bwonna ku muguwa. Munnange ebbaluwa eno yali esoma bw'eti: olw'obulungi bw'abantu ba Buganda n'olw'okwagala wabeewo eddembe obukakkamu ne gavumenti ennungi, nsuubira nga ggwe Paulo Kavuma, Matayo Mugwanya ne Latima Mpaji munaalayizibwa nga baregenti awatali kulwa. Neesiga ng'olukiiko lunaayongera okukola nga bulijjo era n'abantu baneekuuma obutajeema nga bakwata amateeka. Nnumiddwa nnyo olw'okufa kwa Zaalwango. Nkusaba onsaasirire ab'olulyo lwange bonna. Katonda abakuume. Kino nkikoze ku lwange nzekka olw'obwagazi bwe nnina eri abantu bange. Nze Edward Frederick Luwangula Walugembe Muteesa owookubiri Kabaka wa Buganda. Essimu eno yazzaamu nnyo Obuganda essuubi nti bwe kataligirya oba olyawo eribiika amasumba. Ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi gwa Ntenvu 1953 Gavana Sir Andrew Cohen yalayiza Paulo Kavuma ne Latima Mpaji nga baregenti mu Secretariat Entebbe mu maaso g'abakungu ab'amasaza 16 era ne bateeka ku kirayiro okujulira Matayo Mugwanya eyali e Bungereza mu kiseera ekyo. Ssekukkulu ng'eneetera okutuuka olukiiko lwa Bungereza lwaddamu okuteesa ku bya Muteesa era ne lukakasa eby'okumuggira ddala ku Bwakabaka ng'ekigendererwa okuggyawo Muteesa ng'omuntu eyali awakanya obufuzi bw'amatwale. Munnange mu Mukutula Nsanja wa 1954 muyite February, Gavana Cohen yagenda e Bungereza okuteesaganyaamu n'omukulu w'amatwale. Ennaku z'omwezi zaali 23 omwezi ogwo gwa February. Omukulu w'amatwale yayogerera mu lukiiko olukulu olwa Bungereza era n'agezaako okulumatiza nti teyalina nteekateeka yonna yakuleeta mu Uganda gavumenti etabika mu bannansi abayindi n'abazungu oba giyite multiracial state nga bwe kyali mu Kenya, wabula okukuza ensi eyo ey'abaddugavu okutuusa lw'erituuka n'okufuna obwetwaze bwayo nga yeefuga yokka. Olwo yali agezaako okuggyawo okutya kw'Abaganda nti waliwo enteekateeka okufuga Uganda nga bwe kyali mu Kinya. Ate wano Uganda mu kiseera ekyo kyalangirirwa nga Queen Elizabeth II ne bba Prince Philip bwe yali ajja okukyala era atuukeko n'ejjinja okuggulawo ebbibiro ly'amasannyalaze oba giyite eddaamu eryali likyamalirizibwa okukolebwa ku mugga Kiyira. Olwawulira okulangirira okwo, olukiiko olukulu olwa Buganda ne luyisa ebiteeso bino 2 era nga bisoma biti: okukyala kwa Queen wa Bungereza kuyimirizibweko kubanga Abaganda baali tebasobola kwaniriza mugenyi mukulu bw'atyo nga bakyali mu maziga ga kukungubagira Kabaka waabwe eyali akwatiddwa gavumenti ya Queen yennyini ng'ate yeereeta wano nnyini. Ennaku 2 olwa February 8 ne 9 zibeere za kukungubagira Kabaka. Mu nnaku ezo zombi Queen mwe yali ajja okukyalira Buganda azunga.
ekyokuziyiza Queen okukyalira Buganda kyaleetawo ensasagge mu Bungereza ng'abaayo beebuuza nti Abaganda bayinza batya okugaana Queen okukyalira amatwale ge nga bw'ayagala. Ate wano mu Uganda ab'ebitundu ebirala nabo bakiwakanya nga bagamba nti newankubadde baali balumirwa wamu ne Buganda mu bizibu bye yalimu, naye nga bo baagala Queen akyale nga bwe yali ategetse. Owulidde, newankubadde ebintu byali bityo, ye Queen teyasazaamu lugendo lwe era najja mu Uganda naggulawo n'ebbibiro nga bwe kyali kitegekeddwa, naye mu Kampala teyajja era n'okugenda Ejjinja yagendera mu Nnyonyi ng'obukuumi bwe okuyita ku luguudo tebukakasika kwegamba nga tebasobola kubukakasa nti ayinza okutuuka e Busoga nga amagulu akyagalina. Wamma kanzire nabalanga Bukoba Kyaggwe tuddiŋŋane ate mu kitundu ekirala nga nkuwa ebirala. Ayi Katonda akuuma Namulondo.